Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Amawulire si malungi siga ssanyu era tegawoomesa nakabululu yadde akamu n'akeddagala. Omuzannyi wa rugby munnakinku amanyikiddwa nga Sydney Onono bw'atyo yattiddwa mu mob justice era abangi ku abo ababadde mikwano gye abamubaddeyo okumpi okuli mukyala we walekedde omwana w'omwaka ogumu bwe guti. Mwana tu bibadde biwoobe maziga kwazirana nga be baana baliwo mu lugendo lw'okumusi. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 8 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mu lugendo lw'okumusiibula yafudde atya ye abaffe byazze bityawo okubeera bwe biti. Kitalo nnyo nnyini ddala taata w'omuyimbi amanyikiddwa nga Joshua Baraka mwenna mumumanyi y'omu ku bannayuganda oba omu munnayuganda asookedde ddala okubeera international era ng'ennyimba ze zikubye nnyo nnyini ddala. Bangi ku mmwe mwalaba oluyimba lwe lwa Morocco nga ttiimu ya Arsenal ng'egenda maaso n'okubeera ng'etraininga wali eri ng'ekyalidde ttiimu ya Bayer Leverkusen mujjukire bulungi oluyimba olwali mu background nga Arsenal etraininga ate talo yabateerako lwali lwa muyimbi munnayuganda Joshua Baraka. Kati ono Baraka gwe twogerako yennyini kitaawe yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala era ebiva eyo si birungi yadde akamu n'akeddagala era bwepo tewali na kimu kigenda maaso nakubanga kiwoomesa nakabululu. Kyokka ate nno ebyo nno nga mbitadde ku mabbali yebya former Katikkiro Owekitiibwa Dan Muliika aba NRM bamukyokedde ne bamugamba nti osussizza akamanyiro ye abaffe lwaki totwesonyiwa nova ku kibiina kyaffe ekya NRM. Bingi byenkuleetedde ogenda banga byonna obimanya. Moterevu wenkusabira gwe mulungi andaba nga gwe mulundi gwo gusosola video zaffe nkusaba otwegatteko mu butongole ngo subscribinga nyigawo mu kigambo subscribe then bwomala nkonera mu kade kaje personalize okateeke mu all sulofuna notification komboozi zonna ennyuvu zetugenda mu maaso n'okubanga tukuteerayo. Gwe nno ali eyo ng'otulaba njagala okujjukiza nti tutambula ne bannaffe abamanyikiddwa nga ba Like Mobile bakugamba yagala okugula data oba airtime teweemenya nyiga bunyezi star 217 star nyiga star 217 star 543 hash osobola okwegulira airtime kw'oteeka data owa Like Mobile star 217 star 543 hash ogule airtime oba data owa Like Mobile. Weewaawo saagala kulwayo wabula njagala tutandikire wano kitalo nnyo nnyini ddala ekya taata wa Joshua Baraka. Bannange taata wa Joshua Baraka afudde. Mawulire ga nnaku, mawulire ga kubika, mawulire ga kulaajana, mawulire ga kwaziirana. Abayimbi, bapromota, badirekita, bavikisini, badansa, mbabikira taata wa Joshua Baraka afudde. Mawulire mabi ddala. Amawulire g'okufa kwa taata wa Joshua Baraka getukeereddemu enkya y'olunaku luno olwaleero. Sirina bingi bye nnyinza kumwogerako naye wabula obulumi bwe nsinga okuba nabwo ng'omuntu amanyi ki ekitegeeza eky'okuvibwako omuzadde naddala ng'oyo gw'ofiiriddwa abadde kitaawo oba maamawo. Obulumi obwo mwenna abaali balozezza ku mpeke y'okuvibwako omuzadde muyinza obutegeera butya abaana bano ne famire bwe baba bagenda mu maaso n'okuyitamu. Weewaawo enfa ya Sydney ekyatabudde bangi naye bambi bikwasa ennaku. Njagala nkuwe poliisi owulire mwogezi wa poliisi kiki bo kye boogera era bagamba nti Sydney ono bambi yafiiridde mu mob justice. Bagamba nti baasisa akasawo kwegamba you can hear controversies nyingi eziri mu keesi eno. Kankwe police tweyongereyo.
Even if Sidin was guilty of what they are alleging, and I'm saying even if, because the testimony is here, your presence here correctly indicates that the gentleman was not. But even if he was, the punishment for snatching a bag is not death. 2, you cannot be the complainant, you be the police, you be the judge, and you give the sentence. This is a matter of serious investigations. Everybody in police is touched, and so far we have suspects. I rightly use the word suspects. I don't want to have another mob action on them. Gongojo played for the Rugby Cranes and Black Pirates as a forward. Gongojo will be laid to rest at his ancestral home in Budadiri, Ronko district on Tuesday. Musajja watu wakuwumuzibwa eri mu Ronko district olunaku lugenda beera lwanja. Okusinziira ku muhwezi agamba nti oli kalengera bwe kigambibwa imbu nti ate munnange ono yakoze eki ono yabbye akasawo bikoze bitya biki nga bwe byogerwa ekibonerezo ky'omuntu tekiba kuttibwa era abo bigambo bye abikutte bulungi n'agamba ba suspects tubalina era poliisi ekyagenda maaso n'okukola okunoonyereza naye ensannumye mu byonna ye musajja ng'ono lino essajja ekkulu bwe riti oba muliraba lino bwe riti ne livaayo ne likwata oguti gukalitunsa ogunene guti najja kuba munne ku mutwe omuntu atadduse omubbi yenna adduka naye omuntu atadduse n'ababuuza bane munkubira ki kiki ekyamazima amatuufu Uganda weetuuse erabika etulemeredde Uganda etulemye kankuwe video yino osooka owulire ku baffamire ye. This was the guy that people were looking up to, young players were looking up to. I called Sidin on Monday. He didn't respond. Tuesday morning, he called back and said, Mommy, I came back yesterday, Monday from Nairobi, and the whole of today, Tuesday, he spent it sleeping. Pirates Rugby Club has announced that they've officially retired the shirt number 7, which Gongojo has been wearing. And it will never be worn again. The club is going to retire it, and it is going to come home with you. The rugby player was brutally beaten by a mob in Ntinda on Friday afternoon and pronounced dead at Mulago Hospital. The Uganda police has confirmed that investigations into the incident are ongoing and suspects have already been arrested. Who always wore a smile on his face. Always willing to help, always standing up for the little guy. Just look at my size, like he always standing up for the little guy. And that's a good thing and a quality that he brought out in everything that he did. I mean, he became a leader in the Pirates team. He became a leader on the national team of Uganda. Omuntu yenna nga tofiirwangako muntu wo mu bintu bya kisiru nga bino ye gwe ayinza okukeera ku makyano ga abali oso yalaika addemu nedda omubbi yenna adduka. Nze mulimu ebintu ebimu ebijja nga binumawo. When was it? 2021? Yeah, I think it was. No, it was 2020. 2020 or 2021. It was 2021. May. Is it 4th May? That's when I lost my brother. Awe Nigeria. Nabamukuba. Nga bamanyi yafunye sente. Ne bamukuba ne bamutta. Yali muyimbi. So, ekyamazima amatuufu abaana abato bangi batufuddeko naye mu bintu bino ebyekisiru. Abali productive. Ono omwana Sydney abadde yazannyira ttiimu y'eggwanga eya rugby. Sydney abadde azannyira ttiimu eya Uganda Stanbic Bank rugby team. Sydney abadde mwana muto. Ensi gwe badde esuubiramu ebintu bingi bwe tubadde tusuubira okubeera ng'ali so productive. Uganda gwe badde etunuulidde alese omwana we ng'omwana
taweza yadde myaka 2 famire ye ogireseewa era famire ye ogirese mu mbeera ki ddala abantu abakola ebintu nga bino lwaki bano bafaanaganako nookero bannayuganda obusungu bwe mulina nga bungi nga buboilinga nnyo buli omu mbadde wano eno ku makya nga ndi ku X nendaba akaposita kamu nga bagamba nti tell your loved ones nti bw'oba otambula ne bakasuka amagi ku endabirwamu y'oku dashboard ky'oba okola toyimirira ate era toteekako wipers spraying amazzi lwaki nti amagi gano bw'ogayiwako amazzi no wiping gafuuka milike mu kufuuka milike gagenda kubeera nga ga distracting site yo oba gagenda kukulemesa okubeera nga gala olaba kubanga thickness yaago etwala ebitundu 95 ku buli 100 okulaba nga gwe tukyalaba kiri mu maaso nti era bw'oyimirira awo abanyaguluzi nga bakola ki nga bajja most especially mu abakozesa express nammwe abavuga ze highway obukodyo nga buno ababbi nti bwe bali mugenda maaso n'okubeera nga bakozesa mukadde nga kano that is a security alert in otherwise beera ng'okimanyi bwe olabira nti bakasusa ekintu kyonna ku mmotoka yo totunulayo toyimirira laba kiki vuga paka lw'onaatuuka mu town nga waliwo abantu olyoka oyimirire olabe what happened ne begaba magi vuga paka lw'onaatuuka ku petrol station okyame emmotoka ojoze ku ndabirwamu okusinga okuyimirira bakunyagulule sinakindi ofiirwe obulamu bwo akonjagadde nkayiseewo siweewaawo munagamba sibakoze bulungi kale njagala nkuweeko ku vidiyo eno katini ate tweyongereyo zizina ensonga zisemasonga udirikiza omukyalo ono bano abatulimba nga Uganda empya yaabwe eri Canada temubawuliriza abavubuka muno njagala kujja kukolamu kikwekweto ky'abavubuka tugenda kwesingana bwamwe tujja kwekuba taikondo twemanyi tusomye ffenna tuzaaliddwa ffenna wawulira nga gavumenti eno erina engeri gyekunyigiriza nze ndi fact finder mu kibiina ky'omwami ono nzuula biki ebiruma abantu wansi ku gurawundi ripooti nzitwala nenzimuwa nemugamba muzeeyi abantu baganya Museveni lwakino nekino kyekiganye ebigambo by'omukyalo ono byonna mubiwulidde bulungi njagala okubeebaza kubanga mubadde bakkakkamu okumuwuliriza naye njagala mumusaliremu kapaati kaneeno buli omu amumanyi osobola omuteeka mu comment section ls ne mumutuusaako obubaka buno abaganda balina olugero olugamba nti tosobola kubeera mulungi omu tosobola kubeera mulungi omu gwakeera ku makya n'ogamba nti ababalimba nti baleeta Uganda empya bali Canada bali abulamu mmweno muli mu kubonaabona then if mwe muli mu kubonaabona ani abonyaabonya bano abasigadde wano and eyagenda e Canada kyekyamuleetera okugenda era yali mbeera ki era gwakeera ku makya n'oyogera ebyo tukubuuzeeyo gwe singa gw'olina omwanawo oba mwannyoko nga bamusibanga edi mutwe gwe basibanga omusango gwe bamuteekako gwakubba simanyanga sweta n'essimu gye baali boogerako simanya tekino bikoze biti etaaliyo nga n'emmodozi za tekino eyo tekolebwangako would you be the same person okusupportinga NRM yo gy'oyogerako ebyo nno Dan Muliika byayogedde n'agamba nti ye walaba awagira NRM yeebuuza n'okwebuuza n'omuntu obwongo bwe bukola bulungi kuba sometimes bano abantu boogera ebigambo bino byonna nga tebareasoninze omukulembeze waabwe yakera ku makya n'akola statement n'ababuuza kyekitwala abaana bakadaama e Dubai ku ddungu okubeera nga bakola obwakadaama ng'emirimu mingi wano eno mu Uganda Ssemujju n'avaayo n'atugamba nti mu Uganda wano emirimu egiriwo tegiwera yadde obukadde 10 bwe baate ng'ekirowoozo kyabwe baalina ekirowoozo ekigamba nti balina okutondawo at least millions 10 ez'emirimu at least per year bwe tuba ne population ng'eri mu billions 4 ez'abannayuganda ng'ebitundu 75 ku buli 100 bali wakati w'emyaka 18 bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 45
definitely it means abaana abato n'abakadde be batini kyokka ate abavubuka be bangi naye emirimu tegiriiwo. Kyova olaba osanga abantu bangi nga bali mu zi offices bawezezza n'emyaka 7 tebazivaamu. Let's have a look ku baminisita baabwe. Tunuulira Moses Ali atakyalina nakyasobola kukola naye minisita omubaka wa parliament mulamba. Kyogamba teriyo bantu balala be bayinza kuteekayo. Beera mukka akantu akatini akalumirira eggwanga lyo Uganda osobola okubeera ng'olirowooleza nti n'abaana oba omujiji guno ogw'enkya nagwo gulina omutemo gwe gumu nga gwe gwena ku Uganda. Ekigambo ekyo nina omuntu omu gwe nakigamba ne mugamba gw'oyogera bino because oli favored. Oyogera bino kubanga gwe si gwe gwe banyigiriza n'abantu bali abanyigirizibwa balina ebyabwe ebibaluma. Naye bwe baamutuusa mu kajigo namugamba muganda wange sirina kye ngenda kuyamba. Waliwo omukyala yakola statement egamba nti president waffe omulungi unagenda kulayira aba Bobi Wine yali eri ali mu kufuuwa njaga. A few moments later nejja nga basenze waneena abantu gundi eno ng'ate be bamu bawoza bannange sikyategeera president namulonda nsiibye empama obupamiruwi mujja kiwulira kati gwe naawe one day one time ojja kiwulira nga Green Dad bwe yagenda emulago omwana we n'amufaako nga tafunye treatment nga tebamwatendinzeeko bwe mugenda okubeera nga mukiwulira kubanga bannayuganda bannammwe bwe baba nga bakaaba mwateri essanyu lyammwe era mmwe be bamu abagenda mu maaso n'okubeera nga muba mockinga. Stop mocking Ugandans because they are going through a lot. They have lost their properties, they have grabbed their land, they have lost everything. They have imprisoned and abducted their children, sons and daughters are in prisons. Please respect the people and never mock people while they are in vain. Abantu nga bali mu bulumi tobatyokooza nga yadde okubasekerera. Kankuwa ebigambo bino byono omulenzi wabbwe yekisa kyani oliriza. Ndabye abantu bangi nga bavuddeyo ku bigambo by'Owekitiibwa Dan Muliika. Dan Muliika yategeezezza nti buli muntu we naale mu musiru tewali buzibu. Owekitiibwa Dan Muliika yali Katikkiro wa Buganda. Ebigambo byeyogedde yabyogedde ng'omuntu so singa Buganda. Kakati ekyago bya Dan Muliika mu okubwa Katikkiro byali ensonga bbiri: obusosoze bw'amawanga, entalo mu Buganda y'omu ku baafirigitinga nga baagala okuwamba Kabaka abayisanga mulaba ndowooza Katikkiro Mayiga bwe yeeyisa katono n'emyaka gye n'ekiwalaata gye n'obukulu bwe. Okimanyi bulungi nti Owekitiibwa Dan Muliika obadde ng'osponsoringa groups okukwata Katikkiro muvuma wampaako ssente ng'oyita mu musajja gwe bayita Issa nga sitegedde nti olina magezi ku nsonga ezaabwawo. Naye njagala kutegeeza nti omukungu Dan Muliika ne famire yo temuliddamu kubeera bakatikkiro mu Buganda. Amagezi go n'okutegeera go kufaanana ng'omwana omuto yeepamidde. Emyaka gyo 7 wagiswazizza. Ekiwalaata eky'obwavu obutaba na magezi. Si ffe twakugamba nga weebake ku buwala obuto. Weebakanga ku buwala obuto mu ofiisi yo. Okwatiranga abakazi amabeere mu ofiisi yo. Kabaka kiyagobera. N'olaba envi enjeru nga zifaanana ng'obwoya bw'ennyuma. N'otandika okuvuma ekibiina kyaffe Ttumbaavu ogwa mu kibiina akiggwe. Mu byokulonda eby'obugwe. Tetujja kuwa attention, tujja kuvuma buvumi. Toza nti president agenda kusinkana. Mu kubanga oli mu kuvuma NRM wanyiiga nnyo. Wasaba president Museveni obuwumbi 7 obwalina okusasulwa Kabaka. Wali weeyita Katikkiro zino sente sasulwa Kabaka ng'oyagala ozitwale. Kabaka ze yagaana okuva mu gavumenti ya wakati. Katola oteeka ebinyoli nga jjamaze musubi. Tojja kuvuma. Tojja tumanyiira. Naawe totegeera olinga omunyo omukadde Ttumbaavu. Dan Muliika neewe tokolangayo mbaga yonna. Olinga amazzi g'embizzi ku mannyoko. Okukula n'okuzibwa n'okula omuwawa byonna kitegeeza kukula. Naye otegerera nti ono omuntu yakuzibwa teyakula bukuzi.
era n'omanya nti ono omuntu teyakula muwawa kiva ku bigambo bye byayogera n'omumwa gwe biki bye kigenda mu maaso n'okufulumya era ng'oyagala okumanya omugezi omulinda amaze kwogera. But some people are good when they are quiet and they are wise when they have kept quiet. But the moment they open or they utter out anything, that's when you get to know that they are totally stupid and they are foolish. As the Bible says, you know, the Bible is always open. Bible yegamba abasiru ye kyogera. Oli waba musiru emugamba oyo musiru siru eyo ye Bible. So such kind of a people like this gentleman, he thinks that he's wise and he thinks he's on a peak of a mountain, so he's above everybody, so such that he could come on air or on internet and insult everybody there. But insult teberangako solution. Era omuntu gwolabanga nga replies omuntu nga amuvuma omanyanga oyo omuntu obwongo bwe butini. Lwaki ekifuula omuntu oyo okubeera nti obwongo bwe butini nti tasobola reasoning out omuntu oli oli bwakera kumacha n'akugamba this and this and this won't work out, then come with your solution omulage nti kino n'ekino n'ekino kisobola okukola bwe kiti. You reason out someone in a smart way, in a respective way, then the public will judge and say this one was wrong. But two bad things cannot make a one good thing. Ebibi bibiri tebisobola kukola mu kirungi kimu, byonna biba bibi. Era bwo obikola tuba tukutadde mu ttuba lyabo abalina obwongo obutiito obutaito obutini, that is small amount of brain that you cannot reason out somebody. Instead, you just abuse, you utter out vulgar, and so on. Then definitely it means gwe naawe tosanye kuwabudde yadde kulowooza. Era ne mu bantu abasaana okwogerwako oba toliimu. Wamma kankwola ku Owekitiibwa Dan Muliika kati ninnyowuliriza. Bw'oba kya vice president osobola okikkiriza n'otereeza ebintu biri kuba ebirowoozo bino nze ndowooza oli wala nnyo ne president nti w'omusemberera ayinza okuwulira obulungi n'obitereeza n'otandika ku agriculture because ebirowoozo birungi. Nze ate ngende nteganye president bw'akuba vice president obukkiriza siyinza kuba nkujjako nga taamu ze ziriwo zikiriza kubanga bw'abumpa obumpadde mulimu bwakulaba nga n'akola bituufu bwakkiriza tugenda mu transition ebyo byeyogedde byonna omu ku elders be tulina mu Uganda ubundi siyinza kubanga abantu bangi gye bali n'abamanyi abakusinga lwaki tebabikoze. Nze ekintu kyenjagala kikola ekirala ndi myaka 8 nga ngenda ate kuddeeyo netuuka dda ku retiring ate ngenda enzire mu mwana be njagala nteereyo omuntu gwe naayogera naye si gwe genda kuba vice president. Ekiro tumuwanga amagezi era abantu bajja gambe kati ebirowooza n'abifuna nti analaba happy farmers amagezi agatwale. Nze mbadde ndowooza olina kubeera kumpi wali zibawo nnyingi wano tewalina representative naye yali anoonyeza omuntu gwe gwoyagala okumpaana wano kyesiri bameka abajja neŋŋaana okwogera nabo gwe wazena wamaze kumpa sente ombuuziza wano okwogera kumanya ku bukadde bwange biki bye nsobola okulaba si byogedde naye oli bwabyogera bwatyo oyinza n'okusanga enkya nga baleese drone wano n'entwala olinoonya. Ebigambo ebyo mubiwulidde. Dan Muliika Owekitiibwa y'omu ku bantu abasaana okubeera nga baweebwa ekitiibwa newankubadde oluusi ayinza okuba si malayika ng'ayogedde ebitakusanyusizza, but he deserves respect. These people served, this man served with integrity. Bamubuuziza singa President Museveni akwita n'akuwa vice president, can you accept that? The man said no. Ndi myaka gyakuwummula olira omutima omukufu ndi myaka giwummula wabula batutere butezi bantu betusobola okuadvisinga n'okwogera nabo. Oh wow,
bwe bukulembeze bwe twetaaga, si bwakweremezaawo, si bwakufiira ku bantu, gwe n'ofuuka mulungi omu. Kati waliwo ogenda kuwulira enkoko ezitakula mu comment section nga zinfuukira ezzike. Wewe jangu mpola, jangu mpola, sina budde bwawe, wamma mmwe abategedde bye tuliko video giwe like. Njagala kuwa katambi kano ng'akasembayo owulirize ebigambo bino. Twatereza ebyettaka, yasanga tetulwanira ttaka, yasanga tetukuba, ate ffe twalina n'omukisa gwokka oguwa omuntu atali Muganda ettaka wano tebalirina mumbuulire. Waliwo ekitundu ekirala Abaganda gy'onoogenda nti wali Abaganda babawaddeyo ettaka? Niffe twakikola olw'obutegevu, kubanga yaleeta abalaalo basooka kuliisa mmereyo, ate oluvannyuma ne bakwefuulira n'emmundu ne baga nti ate batuddewo. Ye yagenda okutabula land office, kati ettaka erimu libeera n'ebyapa bina. Si ffe, ago maali mateeka ge. Buganda yali tefunanga bizibu ebyo. Nannyini ttaka yali ayita n'ow'ekibanja ani gwe mba nsenza. Ate nga buli omu akimanyi ne woosanga ensiko toyinza kuyingirawo n'ogamba nti kanzimbewo. Olina okunoonya nnyiniwo. Ate nga abaami ab'ekyalo bamanya ani nnyini waki w'ettaka. N'otuukayo ne mutegeregana n'ekkanzu n'ogisasula. Naye ate weewuunye toyinza kujja n'osala kibanja. Amala kujja ne mutuula n'omwami ow'ekyalo ne mukuba ne mulaga n'ensalosalo zaaki z'ekibanja. Era ne bwe mwaneneŋŋananga nga muliraanwa waalimya eno, omutongole tetwalina nkaayana, kakati yazijjawo ezo zaatulumiriza olwa mayiro. Kiri ekigambo mayiro twakifuula kya Luganda kubanga omuzungu ye yatuyigiriza okubala ettaka, twali tetumanyi. Ye ng'abalira mu inchi ezisikweya wateeva naki n'atubulira ne mayiro gye twali tumaze okulaba ng'ogitambula. Oba ettaka eddene katuyite mayiro, naye ne bwetewera mayiro kubanga kyafuuka kya Luganda. Tojjaga nti onoomala kupima square yards bwezi tezikola gundi mayiro n'olyeko eba mayiro. Ekyo twakijjayo buzi ne kifuuka kigambo kya Luganda. Ni lwaki kimwenyenyaza n'okutwogerako n'omulaba nga alinga agenda n'okusesema. Ekyo nze kye neewuunya. Namulaba ku mitimbagano gyammwe ng'atugamba Ebiganda y'okyogera, lwaki tubeera ng'ebisirusiru? Bw'aba tateetaaga ayite konferensi y'amawanga 15 gali wali ku gundi ku palimenti. Mukulu kyanje omwagala bange n'embulemu zaako, tutuule tugambe nti abamu tebakyayagalibwa mu Uganda beefuge, n'abalala bagireki babye. Lwaki tukakibwa obukakibwa? Naye bwe tugenda n'omuntu gwe twaleeta n'akalulu akatamugamba nga kutujjako byaffe, ate ye n'atuvuma n'atuvumira n'amawanga, ekintu ekyo kisobu nnyo, tekigenda kutereera. Wabula ebigambo ebyo bw'obiwulira nga Dan Muliika abyogera, omanyirawo ensonga lwaki abamu baba bamukyawa, era n'omanya n'ensonga lwaki abamu babeera tebamwagala. Beyond the newsroom gwe mukutu kuolinze dde yabaddewo okubanga nkuweereza okutuusaako ensonga zonna yabazigira maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lya Uganda. Lwaki tonzikiriza nkutere wano tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye. Have a nice noon and a nice evening, whatever it is. Noyinza okubanga waggulu, oyinza oba okalabye kumakya, oyinza oba okalabye ekiro. Nkwagaliza okubeera ng'ate mwanattu obeera bulungi nnyo nnyini ddala, era guludde n'oyo abampere kyemusinga okubanga munjagaliza. Tusinkane mu mboozi endala mpitirivu. BTN Media, Beyond the Newsroom, wano wetuli wetutava ate era tukyabaweereza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.